ekivudde mu kkooti tuli basanyufu nti abantu baffe Abitex oba Abe Musinguzi wamu ne Francis Elvis Juko bakkiriziddwa okweyimirirwa. Omulamuzi awadde judge rulingi ebadde nnungi nnyo n'agamba nti akaseera kano tebalina musango okutuusa nga babaleeseeko obujulizi obubalumika nti be bavunaanyizibwa ku njega eyagwawo awo. Era n'agaana olw'ensonga eyo tayinza gaana kubagamba nti beeyimirirwe bagira babeera bweru okutuusa nga ennaku z'omwezi nga 4 nga 7 omwezi ogwokubiri state emaliriza okunoonyereza kwayo kubanga kisoboka okubanga ne beeyaleese mu kkooti bakyamu ng'erina kuleeta balala. Kakati ekyo kye tulinze era kye tubadde tulwanako okumala ebbanga nga tugamba nti bannange toyinza kugamba nti embeera yonna eyaliwo ku Freedom City ogivunaana ku Abitex n'ejjuuko abo nti be bagivunaanyizibwako. Ate ng'obujulizi gye buli ku poliisi babulina fayiro zaabwe obulaga nti Abitex si ye yategeka fireworks. Fireworks zaategekebwa balala. Era abaggala geeti eziyingira n'ezifuluma si yali Abitex oba jjuuko. Abaziggala baali balala bannyini kizimbe bamaneja b'ekizimbe. Kyannaku nnyo nti tebabaleese mu kkooti. Kyannaku nnyo nti abategeka fireworks tebaleeteddwa mu kkooti. Kyannaku nnyo nti n'abapoliisi bennyini abapangisibwa okukuuma abantu n'ebyabwe n'okulaba nti wabeerawo crowd control management tebali mu kkooti. Kubanga commandant wa poliisi kasita bagamba nti gwe bakuwadde obuvunaanyizibwa obw'okukuuma concert gwe nnamba emu avunaanyizibwa ku bantu n'ebintu byabwe kuba gwe olina obukugu. Abitex oba jjuuko si balina bukugu bwa kumanaginga crowd nga bwogedde nti gyali emitwalo egisukka mu 2. Abalina obukugu ye poliisi era kye kitwala omuntu ku poliisi okufuna olukusa n'okupangisa abapoliisi ne babasasula ne baga nti olwaleero tugenda kuba na concert nti etusuubira abantu emitwalo 2 poliisi n'ebala ensimbi leeta zino ne zino ne zino tukolera omulimu ogw'okukuuma. Kakati commandant wa poliisi baganya omukwata n'abapoliisi abali ku duty. Ekyo si kya bwenkanya. Kitwenyamizza wano ate we batugambye nti n'abamu be tukyetaaga be bamu kubazza okweyimirira Abitex. Ekyo kitujja enviiri ku mutwe. Ne kitulaga nti waliwo okugambolinga okw'amaanyi. Twaleese abasecurities ku makya nga babalaba ne tubateekayo n'ebibukwatako nga babalaba ne tuzze kkooti egenda okuwa rulingi yaayo gaga by the way n'omu ku abo y'omu ku be tunoonya. Netuga bino bintu bya kugambolinga bintu bya kugamba nti tukwata ono tukwata oli. Abantu bafiiriddwa obulamu bwabwe. Abitex n'ejjuuko banakuwalira wamu n'abantu abafiiriddwa abantu baabwe. Banakuwalira wamu n'abantu abalumiziddwa. Njagala okusaba gavumenti nti ekole ekiteekeddwa okukolebwa okulaba nti abantu abafiiriddwa abantu baabwe bafuna obwenkanya. Tebajja kufuna bwenkanya ng'ate bakutte bano be bayita scapegoats. Obwenkanya bujja kutuukibwako nga namba emu nnyini Freedom City azze n'annyonnyola mu kkooti byonna ebyaliwo geeti zaggalibwa zitya amakufulu ago agaaliko oyo nannyini Freedom City ayina okuleetebwa ne manager w'ekifo ayina okuleetebwa commandant wa poliisi eyakuuma ayina okuleetebwa n'abo abalayisinsinga fireworks kubanga ogenda okulayisinsinga fireworks mu kifo omala okukakasa nti wajja kubeerawo buzibu. Bawa layisinsi abategeka fireworks bannyini kifo balina okubanga bonna be bayimirira mu kaguli. Naye tuli basanyufu at least nti Abitex yadde bagambye miliyoni 2 tugenda zeesondasonda tewali kizibu zisasulweyo tulabe nga Abitex afuluma n'ejjuuko ate twongere okulaba nti tulwana nti wabeerawo obwenkanya abo abavunaanyizibwa ku nsonga eno be baba bakola be baba bajja mu kkooti. Ekisembayo enkola ey'abategesi b'ebivvulu nti omusango guno tugulinamu obweraliikirivu nti bwe batandika okugamba embeera efaanana bw'etyo nti
gwategese ekivvulu katugeze Abitex nga wano bwe yakoze nti wabeerawo ebibeerawo byonna yadde wapangisa poliisi ejja ekola omulimu gwasigala avunaanyizibwa then olupoliisi obuvunaanyizibwa bwayo buli ki era oba wabasasulidde kukola ki kubanga ye ategeka ekivvulu alaba n'agamba abantu bajja kuba bangi nyinza obutabasobola kanfuna abalina obuyinza be banaakola omulimu ogwo n'abasasula ne bajja naye ate bw'oddayo n'ogamba nti abapoliisi be baasasula ssente obutitimbe n'obutitimbe n'otabakwata n'otabagulako musango bagenda kuteeka mu katyabaga abategesi b'ebivvulu nti babateekako obuvunaanyizibwa ate obutaali badde bwabwe so n'olw'ensonga eyo twagala obwenkanya bubeerewo nga bakwata commandant wa poliisi ne bannyini kifo abaali bavunaanyizibwa ku nteekateeka eyo. bamanyi okuta abantu ate ne baddamu ne babakwata kino kigenda bakitya situnnamanya kigenda mu maaso situmanyi lwaki baasi eyo egenda eruzira ekyali wano ng'ate ono omuntu waffe babawadde bbeeyi tulaba n'abalala abaliwo naye situmanyi katusuubire bazze kukuuma mirembe katusuubire nti twabakunze walukagawuyo we bali tebasobola twala Abitex nga bwetuli akomawo nga 7 omwezi ogwokubiri kituufu ekimuvunaanwa Mr. Abitex ne banne musango ki okusinziira ku kooti bagamba nti avunaanyizibwa emisango gy'obulagajjavu egyaviirako abantu okufa omuwaabirwa waffe gye yeegaanye yesebo bameka be bakutte mu kintu kino sofa wano mu kooti balesewo abantu babiri waliwo omukulu wa Abitex n'omwana yali akolanga MC baleeteddwa wano kyokka nga batugamba nti nno bakyayagala obudde obulala okunoonya abalala betutasuubira babe baani so nga ate ffe tulumiriza nti ensonga eno erimu nnyo poliisi kuba bwe tuba tukola ebivvulu mukimanyi nti tusaba clearance ya poliisi tufuna za sections 2 tufuna CT ekola ku counter terrorism then netufuna neya FFU ekwataganya ku kyobujagalalo kati mu incident ngene yagwawo yakajagalalo ndoza nti poliisi yali badde nsaale nnyo okuba nti nno yesongebwamu olunwe okulaba nti yalagajjalira abantu nga obuzibu bugudde yes mwenga ba promoters chiche muddako era plan chije muyina essaawa zino nga ni mu kamera za TV zino ni mu kutegeeza ne ba promoter mwenna abakwatibwako mu National Promoters Association n'ekibiina kya bachali bafa abali kya NPA nti ennaku z'omwezi 23 tubayise mwenna mu lukuŋŋaano tugenda okuba nalwo wali kalenda tutuule kino ekyaguddewo kiyinza okubanga kigenda tulya tumalawo tutuule tuyite mu mbeera kije tukoleramu emirimu na bizibu kibye tufuna nangeri kye tugenda okubyewala era tukubiriza twawandikidde twala poliisi ya Uganda nga tumusaba ategeere nti nno tulina olukuŋŋaano olwo era tumusaba gye abeerewo kubanga ebintu bingi ebiyingidde mu sekita yaffe kati emisolo UR yatuwandikidde yeetaaga omusolo naye nga tubadde bulijjo osasula KCC osasula poliisi buli kintu kyonna ekikwatibwako endongo okubeerawo kisasulibwa so kati mu mbeera eyo tuyita bapromota mwenna nze ng'omwogezi wa National Promoters Association nga 23 tugenda kuba n'olukuŋŋaana ku ssaawa 4 tusobole okusala amagezi okulaba nti tuva tutya mu challenges zino ezisanzwe tuyingira kubanga kayinza okubanga akagenderere kwagala kutugoba mu ndongo tubasaba busabye bategere nti yali accident n'omuntu omulala yenna kimutuukako ng'omuntu wanaafuna akabenje k'emmotoka omuntu omulala yenna ekizibu kimutuukako naye obuzibu bwe tulina oba obunafu bwe tulina tetulina ddoboozi eri tetulina governing body in fact guno omulimu gavumenti yo nga yo yagwesuulirayo bwanaggamba tegulabanga mulimu naye ng'ate mulimu tetuli regulated kyovola buli omu akola bibye buli omu ayogera bibye tafaayo ku damage control naye nga twetaaga ekitu ekigufuula nti mulimu gonna okubeera nga mulimu gubeera regulated nga state egumanyi nga guli governed ne music promotion terina body egigoverninga nga ya gavumenti ezo okukidefendinga bulungi promoter kitegeeza oyo ayongerako oba ategeeza ensi nti kino gye kiri mu biti ebyenjawulo waliyo promoter w'eddagala ly'ekinnansi waliyo promoter wa kati wa music kulaki Nobert Events abeera promoter nti bwe nteesa n'omuyimbi nti ngenda kutimba e Masaka ngenda kuteeka obulango ku radio ngenda kuteeka obulango ku TV ngenda kwogera ne radio ezo ne TV zentaddeko obulango zikuba ennyo ennyimba ze kye bayita promotion esebo
Anti asobola okuba nga nnimba kuba alaba nga nnumba kubanga ndaba nga sireetiwe naye nga nsonga kyennumbisa tewali nsonga ennumbisa kubanga nze nkola bye nina kukola ate ye nze nobati sobola kubeera bajjo nze nobati sobola kukola bajjo byakola nze sobola kuvuma abantu bakulu besisuza nti abo ezo embwa ezo ebiyenje ebyo kitegeera nze nobati sina integrity yange yanjawuloko. Patterns. Nidda abayimbi bantu era balaba. Kakati abayimbi bo bantu era balaba. Kulwaki nzo nteekako omusango gwa bajjo. Yadde yakola ensobi n'akozesa ekiraga nti akoze nga umbrella y'aba promoters. Twabagamba yabikola ye nga ye. Ate yali akooye mu budde bw'ekiro amanyi okutamiiramu. Naye ne yeerabira n'agenda mu kamera oba ne yeerikodinga oluusi ng'akozesa essimu ye. Naye nga teryali ddoboozi y'aba promoter. Ate ekyokubiri ne waba yagamba NPS buli promoter nti asubscribinga kwe association. It is just an association. Nga bwe munaabira n'ekibiina kyammwe eky'abakyala abatunda amatooke mu butale association. Siri member waakyo wa association eyo. Siri member wa association eyo. Solo aina babeererawo nga ba president neze sinze no but events. Nze mu NPS sirimu. Ekibiina bakikola nga balina ebyabwe bibagobako diiru ne bagigusa ne bafuna bibafuna. Ekitegeera kati go obuuzi mumubuuza baatula nga NPA tebaatula mwalaba mu mawulire ani waliwo omulala ono yasinike teyateekawo disclaimer temwabiwulira ngagamba ebyakola tetwatula nga NPA kitegeeza na association nejjalimu ne bamemba bane tabawa kitiibwa naye abayimbi mukiri gye muli bwe munaasigala nga mukola ne yabayita ebiyenje mubeera biyenje gwe onaakolera oyo era yakuyita embwa era obeera mbwa kubanga choice yamu in fact mwe mutali ffe tetukola kati gwe omuyimbi bw'onaategeera value yo tojja kuddamu kuyitibwa kiyenje oba mbwa naye ate ekyewuunyisa ate era bamaleera ne babakolera abo bennyini nga in fact ne ku layisi ffe ate ffe abatabavuma n'akulaga nti ayagala akuseere